Sabiti ewedde minisita wa gavumenti ez'ebitundu Oweekitiibwa Joseph Kawuki azze ng'akwasa abaami b'amasaza abalonde w'ofiisi batandike okukakkalabya emirimu gyabwe. Oweekitiibwa Joseph Kawuki n'olwaleero akedde kubiteeka mu ngatto okwolekera essaza Mawokota okukwasa Kayima omulonde w'ofiisi. Bw'abadde amukwasa w'ofiisi okutandika okuweereza abantu ba Beene, Oweekitiibwa Kawuki yeebazizza nnyo Kayima omuwummuze okuweereza obulungi abantu ba Beene n'akuutira Kayima omujja okukola ennyo okutwala ebitandikiddwako mu maaso akulaakulanye Mawokota ne Buganda okutwaliza awamu. Omuli projects ez'enjawulo, omuli okulabirira obulungi embuga, okulaba nti n'embuga eweesa ekitiibwa kintu kikulu nnyo. Oli wajja talabira ddala nti tuli Mawokota, tuli mu. Twagala buli kirungi ekibadde kikolebwa kitwalibwe mu maaso. Oweekitiibwa Kawuki era alagidde Kayima omujja okozesa ettaka lya Kabaka obulungi ng'ateekako ebintu ebiyingiza ensimbi okuyambako Obwakabaka mu nkulaakulana, kyokka amulabudde ku basaatuusi abeesoma okulibba. Twagala nnyo projects, mmanyi bulungi nti Kabaka mufumbya Gganda byakozesa biva mu bantu be. Mu nteekateeka gye tulina eya program twagala project ng'eganyula essaza naye nga waliwo n'ekidda mu ggwanika lya Buganda. Nakyo nsaba abaami ba Kabaka tukuume ettaka nga tukola ki, nga tulikolerako, ng'omutwe omukulu yewe essaza nga tetukolerako byaffe, nga tukolerako byani, bya Bwakabaka, bya gavumenti, bimizeewo gavumenti y'eggombolola. Kayima omujja Sarah Nannono Kaweesi yeeyanzizza Ssaabasajja Kabaka olw'okusiima amuweererezeeko abantu ab'e Mawokota era aweze okukola ennyo okutwala essaza lino mu maaso. Nsooka okutwala omukisa okwebaza Ssaabasajja okundaba munye n'alaba nti nsobola omukumira ku ssaza lye. Ssaabasajja ndi musiimu nnyo era ne nkwebaza okungabanyiza ku buyinza nkuume essaza lino ery'e Mawokota, era bannamawokota kye mbasuubiza sijja kubaswaza, ngenda kuweereza Ssaabasajja Kabaka nga ngoberera ennambika ya Buganda wamu n'okukulembeza ezo ensonga ssemasonga 5. Mu mbeera y'emu, Oweekitiibwa Joseph Kawuki akwasizza Luweekulu omujja ofiisi okutandika okuweereza abantu ba Beene. Oweekitiibwa Kawuki atenderezza nnyo emirimu emirungi egikoleddwa Luweekulu omuwummuze Immaculate Nantayi Kafeero. By'oyinza okwogerako n'obutoogerako ate n'okuteerawo abakyala essuula empya nga babageeta balimbye ye mukyala yasooka okulya obwami bw'essaza. Ono era asabye abaami abalonde okukola n'amaanyi okuweereza abantu ba Kabaka nga bakulembeza ssemasonga ez'Obwakabaka 5. Ate Kabaka w'Abaganda yonna gye bali bali mu Amerika babali luddawa kubanga yessa abataka. Awo nno buli muntu ali mu ngeri okubagatta wakati mu njawukana zaabwe. Bw'olaba entalo z'ebyobufuzi z'embere mu Zaŋŋanda muyite abantu baganda kugenda mu byobufuzi n'ebyobufuzi byakusiiga nziro. Genda oyogere ekirungi ky'oyina bakulonde bakole ki, bakumbe. Luweekulu omuwummuze Immaculate Nantayi Kafeero yeeyanzizza Ssaabasajja Kabaka olw'okumuwa omukisa okuweereza abantu be okumala emyaka 11. Okwebaza kwange Ssaabasajja ate naawe n'ekwebazanga gavumenti atwala ebitundu kulaba nti ondeze ne byensobodde okukola. Bangi baba banyooma abakazi naye Oweekitiibwa kyensobodde okukola nkikoze n'abamyuka bange bano. Luweekulu omujja Andrew Ssempijja Mukasa aweze obutatiirira Beene bw'atyo n'asuubiza okussa mu nkola ebyo byonna bwaddidde mu bigere by'abadde atandiseeko. Tujja kuba bawulize, tujja kuba muwulize ne bannange bano omukadde okukulembera nabo essaza lino. Nja kuba muwulize eri Ssaabasajja Kabaka, Katikkiro wa Buganda, minisitule entwala ne baminisita bonna. Oluvannyuma Oweekitiibwa Joseph Kawuki alambudde ekisaawe ky'essaza ekiri mu kuzimbibwa n'ennyumba z'Obwakabaka.